Newankubadde ttiimu y'eggwanga the Cranes yasobola kwetaba mu nzanyi z'akamalizo ez'ekikopo kya Africa, FUFA amaanyi kati gamalidde ku Musaayi Muto okulaba nga batuusa Uganda ku bwanguzi. Oluvannyuma lw'olutabaalo Cranes bebaddeko e Rwanda, Emaleegwe, Maline, Amavubi, FUFA ekola kyonna ekisoboka okulaba ng'efuna emipiira emirala gy'okwegezaamu nga Cranes teneyambaga ne Liberia. Okusinziira ku yakulembedde ttiimu ya Cranes e Rwanda, Samuel Rere, agamba nti ekiseera kya Cranes eky'omu maaso kitangavu olaba Musaayi Muto be yalabye era nga kino n'omutendesi Bobby Emerson akikakasizza. Abavubuka abato be bataddemu bano abangi bansanyusiza nti olabira ddala nti gye tulaga watangaavu. Ng'omwana yateebye goal namba emu Kyeyini Saidi, avubuka mulungi nnyo, olabira ddala ng'amakati agalamuza n'obwetaavu. Wano Rere era akubiriza gavumenti okuyamba ku FUFA okulaba ng'ezimba ttiimu ey'amaanyi nga yeteekera omupiira gw'okusunsula mu mpaka z'ekikopo kya Africa. Kyatulaze nti abazanyi tulina ebitone bingi nnyo naye twetaaga emipiira nga bwino bwegiti egy'omukwano mingi. Jackson Manja agamba nti omupiira guno Cranes yabadde eguwangudde naddala mu kitundu ekisooka mwe yammiddwa emikisa egiwera. Alina essuubi nti abato nga bongeddwako abazanyi abalina obumanyirivu Uganda ekyasobola okutuuka ku bigendererwa. James Manja, WSTV, Kampala.